bali 15 wafaako 15 ne bawona abalala ne bafunamu obuzibu ko waliwo n'omu gwe baakwatirawo mu lukuubo nga ku kibanda nga bisimu kusinziira ku ngeri gye baamukubamu zinali ntya nnyo n'okwata ekutya kuba buli baakulabanga ng'okutya ekutya nga batandika nti bano be batubba wabeerangayo n'obwana obuto kunze nga ndasisobola nakakuba kale nga kale nga bumanyiira naye nga tolina nawe osobola kakuba nga almost bukozesa n'enjaga akaana akato nga kakozesa enjaga buto myaka 6 nga kakozesa enjaga mayirungi nga bwe bukyako nga kakozesa amayirungi n'enjaga myaka emeka 6 oba olumu 7 8 bo bagendangayo ne beebaka kati oba olumu enkuba weeba etonye ijja neebayoola bonna olunaku lumu nze kale emboozi baginyumiza bunyumiza naye nange waliwo bye neerabirako olunaku lumu enkuba yatonya kati ku makya ffe we twazuukukira twasanga kati waliwo omwala we gukoma kati waliwo ng'emitayimbwa kati jo gy'abasibiraawo baali tebasobola yitamu kati bagenda babajjamu ng'abamu bafudde abalala kalenge amawoolo gajuddemu amazzi nga balina okubanyiga amazzi gabaveemu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Metandikira Bongo Live kwetuli oba MR Live. Amanya gange bampitana bimanya David oba Director King David. Baganda bange abantumye wano era Bongo Charity Foundation. Tubebaza mwenna abatukwatiddeko abaze batukwatirangako ku ssomero lyaffe okutuuka wano we liri nti tugenda disereka. Mwebale nnyo mwebalere ddala. Mwebale nnyo mwe abatuwa emirimu egy'okukuba ati mwe abatusobozesa obutagenda mu bazungu kusabiriza mwena tubeebaza. Naawe atoola ekimu eky'ekkumi tukwebaza. Essomero lyaffe tuli mu disereka naye tugenda genda ewaka waffe ewatuufu nga liwedde. Bongo Charity Foundation eno etuuka ku bantu bangi nnyo 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 nnyo. Era abaana ba street bangi betutuukako. Tugenda bakwata abaana ba street tubatwale e Kammengo tubasomese tubayigirize skills ez'enjawulo okukuba ati okutunga okwata kamera then n'okusoma kwa bulijjo ku holding kyetwetaaga kyokka gemaanyi go support yo tukuba ebifaananyi wano eno osobola okugamba kanguleyo ekifaananyi kimu eky'omwagala wange oba 2 oba 3 eby'omwana wange family yange oba kambayite mu designing hotels munteremu ebifaananyi tulikolera ddala tuguleko ekifaananyi otusobozese
okuserekera abaana abangi ennyo abali ewo betutuukako era abadaaga tetugenda kisobola ffekka mutuyambeko naawe alina ekimu eky'ekkumi osobola okukituwaako osobola okuba nga olinayo amabaati gugali eyo olinayo emisumaali osobola obireeta oba olinayo omutwalo gwo osobola ogamba ngenda bagulirayo buliti osobola ogamba bingi naye nga ng'olinayo ekimu eky'ekkumi nakyo tukyaliniriza weewaawo omukulu dyawekosebo ojebaleko amannya bampita John Bahati. John Bahati tugenda tutandikira wano wali ku street nali ku street tugenda kuddako emabega omanyi nze njagala nnyo okwecca bwe nfuna omuntu mwecca mwemaliramu ya kati njagala tuddeko emabega waneno watuuka otya okugenda ku street watuuka otya ogenda ku street biki bye walaba ku street eyo empaka bwe wavaayo bwe tuba tutandikira nze okutuuka ku street nali mbeera ne jjajja wange eyo Mubende naye twabeerayo kaakabanga nga ndi naye nga tuli babiri almost twamala emyaka nga 8 eno mu Uganda. Toli Munnayuganda? Nze siri Munnayuganda. Nze ndi Mukongo from DRC. Nze najja ne jjajja wange kuva e Congo twatuukira Mubende eno mu Uganda era twamalayo kaakabanga n'ensoma kati bwe namala nga ndi mu primary 7 era nga jjajja wange yansisulira kati wayitawo akaseera kale jjajja wange embeera ze ne zitandika okukyuka obulwadde butandika omulumbaganya era okukakana ng'afudde kati we yafa nakoko katono temwajja na famire yamwe yonna okujja waneeno? Nedda nze twajja ne jjajja wange ffe babiri kuva kati we twatuuka eno e Uganda ye naafuba nnyo okulaba nti asomesa nsasulira fiizi buli kimu yali akinkolera ekyetaagisa ng'omwana bw'alina okubeera ne omuzadde we nga byonna bimu. Maama wo omumanyi? Nedda suggest yaŋŋamba nga nti baafa nga nkyali muto naye nze sibamanyi. Jjajjawo yagamba maama wo ne taata wo baafa n'ab'eŋŋanda endala zonna oba? Zikala ab'eŋŋanda endala simanyi oba baaliwo naye yaŋŋamba nti yazaala omwana omu omuwala taata wange gwe yawasa. Kitegeeza jjajjaawo yali weebukojja azaala maama wo. Kitegeeza abewamwe balabika gye bali naye simanyi oba nabo balamu oba bafu kuba ebbanga lyemaze sibalabangako. Kati jjajja ono teyafunangako kirowoozo kyonna ekikuzaayo e Congo okukulaga bazadde bo abatuufu? Awo jjajjayo ekyo ekirowoozo yali takiina kulw'okusinziira bye yali afunyeko eyo mu DRC ebintu yasangayo challenges nyingi kale yali tasobola na kulowooza kuddayo kuba emyaka gye twamala eno mu Uganda gyali mingi nga tasobola na kulowooza kale kudda e Congo. Kati jjajja mu kufa wali woli ewaka? Nedda nze nali ngenze ku ssomero okufuna results zange za primary 7 naye ate obuzibu obwaliwo nazo saazifuna tezaakomawo ezange naye ate era n'omukuva ku ssomero nsanga nga jjajja wange afudde. Kyekyaliwo nga jjajja afa?
just waliwo baneiba abamulira nti afudde kale bamulira omulanga gwo ogusembayo ne bagendayo kati mu kutuukayo alabika yafiira mu mikono gy'abo baneiba nze mu kutuuka ne baŋŋamba abadde mu kufumba nti omanyi omutima ne gwesiba abali bamuwujja ebitenyi ne babimuwujjako naye atira n'agaana n'akutuka omutima gwasirika lumu. Kati jjajja mu kufa kyekyakuleetera okujja eno? Nze jjajja wange gwe naye nina yekka kati naye sisobola kusigala eyo era oluusi ne baneiba be nali mbeera nabo baali tebantwala kubeera mwana waabwe almost baali bankwatawo bimbulwa kuba nze ndi mukongo tetulina we tukwataganira just tubadde baneiba ba mikwano naye siri wa luganda lwabwe kati nze mukumpisa obubi bwe watyo nakigumira for almost 2 weeks kati nendaba nga sigenda kigumira nnyo nesalawo neŋŋamba kangende nfuna obulamu obwange kuba nali maze ofuna mukwano gwange yali aŋŋamba nti eno Kampala waliyo obulamu obulungi obweyagaza waliyo ssente waliyo buli kimu nange nensalawo nzije naye nange ntandika obulamu obwange. So wajja mu Kampala mu bufunze ng'ozze kutandika bulamu bujja ofuna obulamu obulungi? Ekyo nze kikyandeeta mu Kampala. Kati ate kyawunzika batyampu ate wagenda ku street awo we tuli? Nzogenda ku street natuuka eno e Kampala nga ntuseeno eyo mukwano gwange ng'amanyi tuyinza otuukira ng'abantu ne tufunirawo akalimi naye bwe twatuuka ffe nalaba nga tiwali na mulimu gwe tugenda funa gw'amaanyi nze ne obudde ne butuuka ne buwungeera nga ndaba embeera tezitegerekeka mbugira bwe nti ne gwe naze naye sikyamulaba kuba yatuleeta nga tuli babiri kati nze naye ntira nnyo okutambula n'oyo omulala kati oyo bwe yatubulako nze ne kati nenoonya oli gwe yatuleeta naye ne tutandika okutambula nga bwe tusanga abaana ababeera nnyo ku street nga batugamba kale nga balina nnyo amazalawo nga batusangamu badoogo mukyali bapya muno ne mbagamba of course tuli bapya naye mwe kati namwe mubeera ku street ne bagamba nti ye ne batubuuza nti kati mwe eno gye muzze mwinayo ab'eŋŋanda be muze okusisinkana ne tubagamba nedda just ffe tubadde waliwo omwana atuleese nti eno ku street babeera ku street naye nze naye simanyi nti ku street mugenda kusula wabweru naye manyi nti kale musobola okubeera nga ku nguudo abamu nga bwe basabiriza ze be nali manyi nti abamu baba basabiriza kuba ku street kids naye manyi ba street kids be basabiriza. Kashitembuuza ono eyabaleeta yali muntu mukulu yali mwana muto? Yali mukulu muko yali mu myaka nga 17. Ye yabaleeta ng'abagamba mugenda kujja kuyiya bulamu mufuuke bagagga? Teyatugamba ku kyobugagga just yatugamba nti eno waliyo ssente musobola ofuna ssente bwe muba mufunye akakisa musobola ofunayo n'abantu abasomesa n'atugamba nako nti wali yali amututa omusomesa naye yavaayo amubbye n'atoloka n'agenda. Oyo omuvubuka yavaayo abbye amutwala okumulabirira? Kati ku street kuno eno bwe watuukako otuuse mukwano gwo eyabaleeta abadduseeko bwe mwasigala ne mukwano gwono bwe mwali nayo owokubiri kuba mwajja basatu kyali kiti ekiro ekyasooka okwebaka ku kkubo? Ekiro ekyasooka nalaba embeera etategerekeka kale nga saaze na jaketi yange ng'empewo erina mukunfuuwa kati waliwo awo omukazi ffe twali tumuyita Naalongo eyatulaba ng'empewo etufuuwa n'agamba n'atuyita n'agamba muvaawa ne tumunyonyola bulungi we tuvudde ne tumugamba byonna ebibaddeyo nga bwe nkunyonyodde n'atukwatiwa ekisa n'atusasulira ekibanda twebake naye n'atugamba ku makya tulina okukola tutandika okwesasulira
kuba obwo obudde ekibanda kyali kya 200 kwebaka so yatusasulira 4,000 kati naffe ne tutegeera nti eno gye tuze tewali mbeera nnungi ate tetulina na ssente zituzaayo kati naffe ne tutandika okumanyiira eno nali nze kale nali nsobola okuddayo ng'amaze okukola ssente naye omulenzi yanteekamu ekintu eky'obutaddayo kuba naye bazadde be baali bamucunya nnyo nga wula tayagala nakuddayo kati nange nanteekamu ekintu eky'obutaddayo nga bwaŋŋamba nti kale naawe obadde olaba nga we bali eri babadde bakukwata lwaki oba oddayo simba wakati nange nensalawo nsigale simba wakati wano omukazi we yabagambira mpuno mugenda kukeera mukole mwali mugenda kukola mulimu ki almost tigaali mawenjo wenja bicupa na bibox naye nze ogwo omulimu saagukola lwaki naye ogwo omulimu gwa kuswaza gwa buswavu bukuleetera okuddugala bw'olumu mubbira namu oli aba atadde wali ng'akasawo ke gw'oyitawo n'ogukutya oyingiza mu kakutya kati ewolumu ebyo bisobola n'okuleetera okukwata ne bakuyisa bubi wali olabyeko ku bantu be bakutte nze nali mbalabyeko waliwo n'omu gwe baakwatirawo mu lukuubo nga ku kibanda ngabbye essimu okusinziira ku ngeri gye baamukubamu nze nali ntya nnyo n'okukwata ekutya kuba buli we baakulabanga ng'okutya ekutya nga batandika nti bano be batubba naddala nnyo mu kisenyi baali bakuba nnyo bakusanga just n'akakutya baba baagala kusanga n'akakutya almost nga weebase oba siki beera n'akakutyako ng'olinawo okaterese ng'okimanyi nti obudde bunaawungeera genda kukwata akakutyako kuba abasinga bali bebaka mu bukutya bebaka wabweyo so poliisi ebakola etya abantu abo abaana babeera ku street poliisi weweze oba olumu eba eyiseemu kukwata abo abanywa enjaga abakozesa ebiragalalagala ababeera nnyo mu bibanda aye kale abatamiira ku street kuba nze we nabeererayo ku street poliisi ng'egenda n'etuzingako n'etuyoola ffenna kalayini nga we tuba tuwebasaawo kati nga bafunamu akawazi we badduka ennaku zino ebikola naye ennaku ezimu baba bayitamu just for public nonsense nga bakwata buli omu n'abatabeera ku street ew'olumu nga babakwata kibooko enyooka nga babakuba naddala nnyo abo ababeera mu bibanda mu byuma bya zaala abo kibooko ng'emyoka kakati bwe wali ku street okwo kuba kati kankudduseemuuko katono bwe wali ku street otandise okubeerako kyekyasinga okuzibuwalira ng'oli ku street okwo kyasinga okunzibuwalira nze nali nnamu okutya nga ndi ku street lwansonga wabeerangayo n'obwana obuto kunze nga ndasisobola nakakuba kale nga kale nga bumanyiira naye nga tolina nawe osobola kakuba nga almost bukozesa n'enjaga akaana akato nga kakozesa buto myaka 6 nga kakozesa njaga mayirungi nga bwe bukyako nga kakozesa amayirungi n'enjaga myaka emeka 6 oba olumu 7 8 naye sirabangako 5 osisobola kulimba naye 6 bakozesa enjaga n'amafuta amafuta siraba kale nze nkugamba bye nalabako mayirungi njaga ne buno bwe bayita nti oba amajaani buno bwe bateeka eno mijaji oteeka mu kamwa akajaani ebyo obwo omwana omuto nga akateekayo baali babiteekayo naye simanyi nti oba kati bakyabikozesa kuba navaayo abaana babikozesa mwana wa muntu munnaffe ali eyo atulaba omwana wa myaka 6 akozesa mijaji akajaani tokamanyi akajaani ako kabasumaali bakakwata ne bakateeka wansi w'olulimi kamukateeka wansi w'olulimi akasigazaayo ne kamukuba
Rabaul Charity Foundation awo wetwajjira tusalawo abaana abo tubajjeyo tubatwale tubateeke mu foundation tuba rehabbing badde bujja. Teberezaamu omwana wa myaka 6 muwala oba mutabaniwo akwata akozesa ebiragalalagala, akozesa mijaji, akozesa enjaga, ali akakoola. Myaka 6 ali akakoola, atandise okulya akakoola. Myaka 6 wawe tulaga. So tuyambeko tusereke essomero lyaffe. Tuyambeko tusereke essomero lyaffe. Tusobola abaana okubawonya geyene eyo, duumu eyo, ekizikiza ekyo. Omwana omuto teyeetaaga kuba ng'anywa njaga. Omwana omuto teyeetaaga kuba ng'alya kakoolo oba ng'anywa ng'ateeka mijaji mu kamwa. Biki ebyo? Ng'abantu ffe tubalaba, ffe abantu nga bo tubalaba ne tubeesonyiwa ne tubalekayo. Gwe imagine ng'oyo mwana atandise akakoola, atandise mijaji saawa zino mu myaka 6 asanze muwalawo nga bakuze oba mutabaniwo, kiki n'atuukawo? Golowooza mutabaniwo ojjabba omusigazza. Tulekeraawo okwesibira mu mayumba gaffe, okwesibira mu nzigi zaffe, okwesibira mu mageeti gaffe, mu matiribona gaffe. Omwana n'omusibira mu kikomera, gwe ngolowooza tajja kufuluma amitinga ensi eno. Omwana oyo ajja kufuluma ajje in the open world, ajje mu nsi eri open, asanga omwana ono gwe walajaggalira oba gwe walabanga ng'akwata ng'akozesa ebiragalalagala, abikwata biyigirize muwalawo bukulu oba mutabaniwo mu bukulu. Mutabaniwo ayonooneke nga tolina kyokyazza kuba jjabba abiyize bukulu. Naye ng'era tulina engeri gy'okubi preventinga nti kajjeeyo kateeke mu ssomero. Tuli mu kuzimba ssomero, tugenda bujjayo obwo. Imagine nga kakuze myaka 6 katandise okunywa enjaga, katandise okulya amakoola. Kale kati ku street kuno eno akaana akato kanywa kalya amakoola, kalya mira nkwacho takisini wasiba 2. Kiki sente kazijjawa myaka 6 sente kazijjawa ezigula amayirungi anti bawenja oba olumu lwakuba bubeera buto babukwatiwa ekisanga tebamanyi nti bubikozesa ne bakawayoko ku sente nga balowooza kagenda nagula mmere naye nga ko ebyo bikamanyi bekagenda zikozesa. Myaka 6 kali addicted ku byonna. Kakati igwe tewakozesako ku kintu kyonna? Zisaakozesako ku kintu kyonna naye just lwakuba nali mbasembera nnyo kale nga ndinga atekinga passive ng'alufu sikukuba ebyowe ebyo nava ne ku street nga nino nga ndwaddeko folkolola nga lundi bubi lwanjage ogwo omuka gw'enjaga ogwali gunkuba lwansonga bye nali mpitamu bonna baali bakozesa enjaga. Abamu mafuta bw'omusembera nawe gasobola okukuba nga gakwisa bubi. Ate almost n'abantu abakulu ababeera omwo nga nabo baba supportinga abo abaana bennyini okukozesa ebyo ebintu. Nga mutuma tigenda oleeta enjaga kiyiweeko muto wange mutowe yamuyigiriza nno n'okukozesa ebyo ebintu. Abantu abakulu abamu be basupportinga abo abaana okukozesa ebyo ebintu. Linda ng'omuntu omukulu yawa omwana omuntu ekyokukozesa? Sometimes namutumayo ng'enjaga namugamba nti kiweeko tulina okuyiga enjaga ng'alinga amufoosinga. Akutuma ogenda omuleetera enjaga n'akwa n'akabireeti nti kiweeko. Ekifo kyayo okukikuma n'akyekumira
n'agamba kiweeko nti olina okusooka n'osikamu oba olumu baba balowooza nti kale oba olumu baba balowooza nti gwe bw'otabikozesa oba osobola balyamu akanaana n'obaloopa oba olumu nga ku poliisi kale oba olumu n'obaleetera kati nabo baba baagala obiyige osobola okutandika okutya okweraga abanamateeka ng'abapoliisi abamu ababa bayitamu otyeyo nawe ogyemu okutya nga bwe bakutuma ekintu osobola nakikweka n'otalowoozayo nakugamba nti oli yeyantumye oba olina okitwala in hidden ng'okikwese ati nabwe kiba kibayamba okweprotecting okuva eri poliisi ate bakozesa nnyo abaana abato okuleeta ebyo ebintu bye baagala ebibi. Abaana banene ababeera ku street beera ki gye basinganga okuyitamu ng'ate gwe olaba ate banene bansusseeko wadde nange ndi wa ku street naye ate bano ba ku street nnyo nga mu byebulagalalagala ebyo kyonna gwe kyewalaba nga bakikola n'ogamba bano abaana bansusseeko ba ku street ddala kyebakola ekisinga ndowooza kale sobola kulimba lwa nsonga ebisinga ebimu mbikubuulidde naye nze ekyasinga n'okundeeteramu n'okutya oba olumu abaana basulanga abalina obuvumu yadde babagaananga okwebaka mu myala bo bagendangayo ne beebaka kati oba olumu enkuba weeba etonnye ejja neebayoola bonna olunaku lumu nze kale emboozi baginyumiza bunyumiza naye nange waliwo beneerabirako olunaku lumu enkuba yatonnya kati ku makya ffe we twazuukukira twasanga kati waliwo omwala we gukoma kati waliwo ng'emitayimbwa kati jo gyabasibira awo baali tebasobola yitamu kati bagenda abo bajjamu ng'abamu bafudde abalala kalenge amawoolo gajjuddemu amazzi nga balina okubanyiga amazzi gabaveemu kati baali 15 waafaako 15 ne bawona abalala ne bafunamu obuzibu. Abaana 10 enkuba yabatwala ne bafa amazzi g'enkuba agagayita mu myala anti obwo bwe buzibu abaana ba street bwe bayitamu naye hamu yabayamba n'abazimbira yabazimbira anti yali agezako ogwo omwala singa teyaguzimba kati neera singa beebakamu ate kubayamba obayamba obaleka ku street anti ahamu ayamba nnyo abaana ba ku street gwe tomanyi byabakolera agenda n'agula emmere naawe abaana bonna b'oku street esooka okuyamba naye era obalese mu mbeera mbi anti ye taata alina kyasobola bayambako okusinga awaawo. Omusajja asinga akwata kyakubiri mu bagagga ba Uganda abasinga gogamba talina kyasobola kukolera alina kyasobola okukola naye ekyo naye alabika kyasobola kati gwe balabalamu abaana ba ku street bonna abaliwo bwabagulira emmere buli lunaku almost yabagulira kusinga abaana abaawo mu kisenyi yabayamba n'azimba ogwo omwala singa teyaguzimba neera kati singa abasinga bakuzimba omwala teyalina kiyabayamba yabayamba nze omanyi lwaki ngamba yabayamba abaana balina emputu nga buli babagaana okwebaka mu mwala gwe baddukiramu hamu oba olumu yayetanga ne poliisi ogobayo abo abaana naye ngaera abaana bo kati naye yasalawo ateekewo si bizinensi yagusiba abaana baleka okwebakayo ebyo tubiveeko. Wajja otya okumiitinga eyakuleeta wano? Nze okumiitinga eyandeeta wano anyway yali nze muniyita Uncle Sam muwanguzi nze nali ntera nnyo okugenda ku zi program ezisingawo ku street
nagendanga kuya fanero ya mukitawuluzi awo waliwo ne program endala abamu bayinza okugamba programu za TV aba programu za radio si program za TV oba radio abantu bali eyo bawulira program baba bamanyi program ogenda kola na muntu program si program kyengezako okutegeeza abantu bewangayo oba abakyaki oba ng'ekitongole ne kyewaayo ne kigamba katuteekewo program eno ku baana ba street mina ofunanga ne bateekawo ng'olunaku ne bagamba nti olwaleero ffe abafanero ku Sande mwina okujanga ne tusabira wamu ne tubaayoko ku ngoye ne tubaliisaako ne tubawa n'ekigambo kya Mukama ne babazaayo ku street gye mubeera naye nga batwalamu olunaku ne balondamu omwana gwe balaba nti takozesa bintu ebiragalalagala talina mpisa mbi gwe balondamu anti buli babatwala babayigiriza ku kyokuvaamu ezo empisa embi kati balaba nga gwe bitandisa okuvaamu nga bakutwala mu home kati nze waliwo ne programu yankosamu gwe mbagambye ye yateekawo programu nga mugendayo buli Lwakubiri n'Olwokusatu n'emikwano gye kati nze nali ngendayo buli lunaku kati olunaku lumu nga lwali Lwakubiri kaba nate lwali Lwamande ng'enkya nga Museveni agenda kulayira kati yampita jukira baali bataddewo etteeka tewali alina okusala mu kibuga ate nga abamu baali tebalina wakugenda kati yandaba oba olw'ekisa ekingi nampita n'alaba nga enkya nyinza okuba sirina wakugenda kati nampita nambuuza ku sitole yange nengimunyonyola engeri gye navaamu DRC engeri gye mbaddewo n'engeri gye ntuse ku street nankwatiwa ekisa nangamba nti oli mweteefuteefu okuva ku street nemugamba ekyo kyekirooto kyange kati nambuuza nga sina kutwala ewaka bwe nkutuusaayo nenjagala okusomesa osobola okusoma nenzikiriza nti ye nsobola okusoma kati nambuuza bwe mba maze okusoma njagala mbeere ki oba nfuuke ki nemugamba ekirooto kyange kyakufuuka dokita nangamba nti tanafuna sente bulungi zakuntwala ku ssomero naye ajja kugira mbeesawo ekewaka atamuwe n'atandika eyo ey'okusatu nti ajja kuntwala ku ssomero nambuuza kiki kira kyensobola okuba nga nkola nga ndi waka nemugamba nkola just art ebifaananyi kati nangula art book n'ebyokukozesa nantwala ewaka ewuwe nangulayoko ne ku ngoye nantwala ewaka ewuwe kati bwentyo niwayitawo ennaku nga ndiwe niwayitawo wiiki emu n'ennaku nga 2 so Uncle Sam mukukujjayo yabeera naawe mukubeera naawe kukuleeta wano nabeerayoko nga wiiki emu n'amala n'alaba nti nze nsobola okubeera mu baana abalala nga sirina mpisa mbi naye gwe kusala wandeeti wano mumwe namwe bwe bajja ku street mwana wa Katonda ali eyo Samu omutegeera bulungi bwe bubuze olaba vidiyo zaffe ez'emabega gye twatandikira yalingamu nnyo yalinga muganda waffe wano era akyali muganda waffe yatuyambako okutuuka ku baana abo kuba si buli mwana nti no tusobola omutuukako naye nga tweyambyeko n'oyo tusobola obatuukako era wamulabanga ku Hunger Free Christmas ezasembayo gye twakolera abaana abo abaana yabaleetanga so Samu oyo wakufuna akwetegereza mu kwetegereza then n'amanya mpuna osobola okubeera n'abantu buto then nakuleeta wano eno
engeri gye baleetamu omukulu ono so bwajja wanene skills kizo walaba ng'osobola ozikola ezawano okutunga kwata kamera kuba ebifaananyi ebyo ebifaananyi osobola obikuba then skills kyendala zewalaba ng'osobola okweyongerako skills zinalawano zensobola okweyongerako mba njagala kale nange sobola okuyiga okweditinga kuba wano nalabawo kompyuta sobola okwata zi video ng'ebyo kitegeeza passion ye endala eri mu kukwata video na kwediting weewaawo ndowooza director agambye obudde butukutte bugambo ki bw'osobola okugamba omuntu ali eyo kale nga osobola omugamba kuba tulina foundation yaffe tuli mu kuzimba ssomero so omukubiriza okutukwatirako osobola omusabira essaala abantu abali eyo abalaba evidiyo eno saba mutukwatireko tumale essomero yaffe eri eKamengo tusobole okujja abaana ku street tubatwale basobole okusoma basobole ofuuka ekintu ekyomugaso eyo mu maaso kuba nsonga tubajjamu ebyo ebibeerabeera ebyo babeeramu ku street ne tubaleetera okuva ku bintu ng'ebiragalalagala enjaga n'ebyo ebimayirungi ng'ebyo ebikoola just tubadde tusaba mutukwatireko tumale essomero yaffe ebirala bijja kwekola weewaawo mukama yeebazibwe amina emmeeme egabagaba yeefuna mwana wa Katonda ali eyo tuyambeko osobola okugamba nkiddamu nti olinayo amabaati esaawa zino twetaaga nnyo amabaati nayo amabaati 2 3 4 osobola okugamba kampe foundation eno esereka essomero kubanga abaana bangi nnyo bangi nnyo abeetaaga okukyusa tetujja kukisobola wootali gwe muddugavu munnaffe ali eyo totusindika mu bakyeru pempu tuwandike mabaluwa foundation nyingi zigudde olw'amabaluwa foundation nyingi zigudde olw'amabaluwa tuyinza obutatuukiriza kirooto kyaffe kino naye nga tuyita mu muddugavu munnaffe ali eyo osobola okutukwatirako osobola otuwa ekifaananyi osobola okukwata sente enkalu ekimu eky'ekkumi kyo ekyensi si ekyakatonda bw'omaliriza okugenda mu kyaki n'owa ekyakatonda ekikola emirimu gye osobola ogamba ekimu eky'ekkumi ekyensi n'okituwa ne tuzimbira abaana bano essomero sigadde nze nabimanya David oba director King David koze neera ijja ku kamera bawone muto wange Trevor be bali ku kamera tubadde ne John Bahati ku set tugenda kuddamu mu episode yaffe eddako ajja tuwulira byafunyemu byali bayize mu episode eddako naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala abagibaddeko abagisharinga abagenda ogisharinga abagirayikinze abakomentinze abasubscribinze mwenna tubeebaza kyemukola kyamaanyi nnyo tujja kuddamu episode yaffe eddako oba njebwe nkyazizza ono oba omulala stay tuned tukyaleeta ebinyuma bingi mweraba